Namyalo yava mu title ye nti ekisooka kiri kimu muzeeyi ayinza okuba yamuwa woofiisi eyo ng'amanyi muwadde omusiraamu n'ennyambala gye yali ayambala ng'ajja kuba okwesabika omuntu owensa kati ebyo nabyo yabyejjamu bw'aba azina amazina gokka gaazina omulaba bw'aba ayogera ebigambo kati byafubutuka ebimuva mu kamwa si oli goga nti ye musiraamu agamba nti kangende mmala okusaala era ojja kumulaba katannaba byolaba ebyo Kazumba byamuzzeemu n'amugamba nti oli munene genda omale okunaaba naye ajja kumuddamu tayinza kumuleka. Namyalo yakubye Gasumba goolo 5-3 tegumuleka waggulu lwaki yamukutte wano kigambo finance jukira tudda mu kalulu kali yamukuttaawo n'amugamba nti sente obadde ekyo kikulu nnyo kati ekibuuzo ekigenda okubuuzibwa era ekigenda okuddamu obadde ozinonawo nga zaaki tumumanyidde mu kyabavandimwe eyo njirabanga yali badde office namba ng'akwasaganya obuvandimwe ku level y'obweggwanga Uganda nabo yabatabula tumanyi nabo yabatabula yabo yabatabulako ne batabuka nga bagenda okumaliriza ng'ate balonze gundi ani Mbidde tojjukira batabuka n'Embidde ne baawukana kituufu Mbidde alina ababe Gasumba alina ababe era kyova olaba tekintu kyabwe kyagaana okukwatayo mu bimpimpi buli omu naye ng'obuzibu era bwava kwani naye nga mu kukitandika bonna bakitandika bali bamu Sewungu oyo n'akyogera n'agamba tebabalimba tekirina gye kigenda kulaga ekyo ffenna tuli Banyarwanda naye ekintu ekirimu Gasumba n'Embidde kubanga bonna tebaagala kubakulembera kijja kwawukana era ne bayulikamu gye byaggwera nga byaggwera tekiriiwo era bonna boolaba abavubuka bonna abali ku muhoozi bonna bali Namyalo era gye bali naye olina okugenda wa Namyalo ng'oli muwulize kubanga ne Namyalo g'olumba obwongo bwe buliko ekitali kituufu kyekyamazima amatuufu tukkirize atabukanga nnyanja anti atabuka saawa yonna kugamba omuntu yenna gw'olaba kasita asimbula okwogera n'ayitawo Namyalo musiraamu kituufu era yasooka n'omulaba ng'ebikolwa byonna byakola bya busiraamu era bw'oyogedde kali nti omukulembeze w'eggwanga yasitudde abasiraamu n'abatwala nga ayitidde ku ofiisi eno nendaba ng'awo Namyalo we yalitambulidde kati Namyalo ate kati awo Namyalo yalibadde atambulira oba oli awo bye yakola byonna biyinza okuba byali bituufu kubanga ye yali asaanidde okubikola ng'omusiraamu nga Gasumba talina wabiyingira kubanga byonna bibadde byaki bya busiraamu okugula entaazi w'abantu basale embuzi kugenda maka byonna bya busiraamu ng'era balonze omuntu omutuufu muzeeyi gwe yalonda gwe yakwasa ssente kati Gasumba ono sirabawo nnyo wekimukwatirako amugambe nti njagala accountability kubanga obuzibu obwavudde ngabana accountability eno kati essaawa eno yeetawaanya Gasumba ne Namyalo singa abadde alina obuvunaanyizibwa bw'omutunuulira n'omulaba ebiseera kubanga yava mu mbeera y'obuntu kati yayitawo ebyobufuzi ne bimubika amaaso ng'olaba ayagala okweyambula ne tayito ye yekugamba ey'obusiraamu bw'omusiŋŋaananga n'omulaba amazina gazina bw'omusiŋŋaananga abikudde ebbwa lyakamwa n'amasuka n'ebigambo byokka byayogera tebyalibadde tebyogerwa Hajjati mu bimpimpi talina kyafiirwa ye kyeyandibadde ng'afiirwa ye mukama we yamuwa woofiisi ate yamuwa woofiisi yayinza okumugamba nti ebyo ebigambo bye tulina okukozesa nga tunyoonya abantu omukulu Haji nga tukyatambula ensonga za bbomu ate nga just of recent mu nnaku ntono emabega mu bajulizi wanene Namugongo yali yakabeerawo gye buvuddeko mu myaka giri nze kyengezezaako okwetegereza buli we tutambula okusemberera okulonda emivuyo gya bbomu gino girabika nnyo ojjukira bbomu ezaakuba CPS awo era nzijjukira twali mu biseera byebimu bwe bityo omulanga ng'okubira pulezidenti w'eggwanga ayite ba intelligence be bonna kubanga ebyo birimu katemba ekyokulabirako kyenjagala okuwa batulaga nti omuntu ono ajja n'ebbomu ajja bamumanyi nejava nebajanga bamugobera naye lwaki bamulinda amale kutuuka lwaki temumutangirira eri netumanya nti mumukutte mugimugyeko amawulire gafumeri wali ekyokubiri temujja kubamalawo enkola eyo gatumusse temusobola kubanga omuntu ono bemumala okumumanya nti avuddewa ti avudde Makindye luddawa mu kizungu wuyo atambula akiridde atuuse ku poliisi ekatwe wuyo ageze mu
mumutangire mangu muje mumukwate mangu ina bomu eno mugitegulule mumukwate muri bameka ababulire java muvawa muri bameka nkufuna era ekitebe kya mukiriridda wa munchunye nungi etali eri ya kumutekako tokyembye nyenyenye okutoka okufa ne munkwate nungi mumuchunye ababulire kati bomu atezikomyewo kati atezikomyewo mu kakodyo ka kulonda oluvanyuma lw'okumala amagye anti buli muntu yeebuuza amagye gafulubye ekiwandiiko nti ssaawa yonna waliwo akabinja kyawulikika buli muntu yenna ekitaliko kunywa ekitaliko kukisa kuba bakiteeka ku mukutu bamawulire ne bakiteekayo nga bagamba nti tulina abayeekera bwe bati ne bwe bati akabinja bw'abayeekera bayingira dda wano naye nga bali mabega wa Nuupu webasirikidde bali mabega wa Nuupu yensonga lwaki balumba ekitebe buli kiseera kati kyova olaba nti essaawa eno ebbanga litusigaze guno sigwa mukaaga tusigaze emyezi mukaaga tegikyawera nakuwera kwa tulonda mu January kati bomu ate zitandise okujja nga bw'olaba nti okulonda kwa 2021 twali mu covid nga tebakkiriza campaign kati bateekawo ekigendo okugaana campaign ekyo ekyekyambalo kyo kyaggwa dda n'etteeka kati kyayise mu tteeka kkiriza obagaana nekikoonebwamu kubanga etteeka lyawedde n'okuteekebwako omusolo amini omukono kati ekiriwo nti abantu balina kuba beegendereza awo wenyini ompere message eri abavubuka balina kubeera beegendereza kubanga olwaleero kye tulina ebintu bibiri engombe eriwo titwagala Nuupu erina omubala gwabwe gugamba nti Uganda empya tulikola ki akayimba kaabwe ke bayimba tuliyambala engule nga tutuuse mu Uganda empya onse ensuubize naye ensi ensuubize eyinza okujja ng'ate gwe toliiwo tibo waba waliyo ebyambalo kati kubanga Nuupu erina kala ziri bbiri erina ekyeru ne bbulu n'ekimyufu kati mukyuse oba mukola kibbulu oteekeko buteesi kagundi kabuli emungi tewali mutawaana oba okola white oteekako kabbulu tewali tabu nze kennaalisabye oba gwe mulanga gwe mbakubira omanyi ensi eno gy'olaba naawe oba mugezi twamaze okutegeera nti obuufu bw'ekkooti ebwo tebutunuulidde basuubuzi tetunuulidde bano basuubuzi tetunuulidde basomesa tetunuulidde era ojja kwesiŋŋaana abasomesa nga beekalakaasa abasawo beekalakaasa tebajja kubatwalayo naye tageti etunuuliddemu ab'ebyobufuzi ate ebyobufuzi baliwa abavuganya mu Nuupu abantu bano betubatuogerako tetuboogerako ntetubaagala kati nga bola betwogedde Gasumba betwogedde ku Wannamyalo sikugamba tetubaagala tuyinza okuba tubaagala naye nti butya bwe wandibadde weeyise. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli kizibu ku nsi kirina eddagala gw'atawaanyizibwa ebizibu by'enjawulo Hajji Abbas Muwanira omusomi w'edduwa wakubimala ng'ayita mu kusoma edduwa emirimu gyabula ofuna ebirooto eby'entiisa ogobye ku pasipoti ebbanga ddene tefulumanga osabye visa biganye gye wagenda ku kyeyembeera ekaluubiridde ne bw'obeera emitalo w'amayanja teweetaaga kujja mukono gye nsangibwa kulombera dduwa zange ku namba y'essimu +256 777 43 noti 47 oba +256 742 96 93 33 by'obala tebikutuka oba oli akumazeko emirembe ntuukirira ku WhatsApp oba ojje mukono nkulombera edduwa ebisibye bikutuke. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olwo nno ensonga zo nnyingi ezibadde zikyatambulira ddala naye ndowooza politics ono nze nja kiteeka ku politics ndowooza alina ebintu byazze ng'atulaga. Frank Gashumba bingi biri mu kutambula ssaawa eno nkiraba ng'okuswazibwa nkiraba ng'okwemalamu nkiraba nga okwerabisa okwetyoboola bino kyemanyi muze mubiraba wakati wa Frank Gashumba n'omukyala Hajjati Namyalo kati no bwenzira kusaidia Hajjati Namyalo naye ate emabega wina ne video gye nakola nze nganze eyo sijegana yali yange era nga mpandowooza zange ku Hajjati Namyalo gye buvuddeko alina video emuje yakoze nga ayogera alaga mukakkamu ayogera agezaako okugjayo ekifaananyi kiri kye nali mulabiramu naye era essaawa eno mu saidi yange oba ku saidi eyange ndaba takyalina kyazza kuba ekifo kye nali mutwaliramu
ndaba nga yakivaamu. Amanya gange ze Big Zaddy MC ate nga tuli ku Viki exclusive bwe tutandise so kati njagalo tule okkalire tusooke tutegeera olutalo lwavuddewa wakati w'omukulu Frank Gashumba gwe bagamba nti saawa eno yeeyerusa n'omukyala Hajjati Namyalo ku byama byali mu kuvaayo ng'asengeka ayogera kino na kiri akifuniramu wa bikwatagana bitya n'ebirala ku ebyo ojja kubanga obimanya ate nga omukulu ow'ekitiibwa Haji ajja kubanga ate atumenyeramu osobola okubanga otegeera ebimu ku bino. Tulaba nsanyuse nnyo okubalaba pulogulaamu eno eya ssaawa 10 ndowooza 10 y'akawungeezi nja kubagamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Abantu abo ndowooza ntandike era tutambuliraawo. Abantu abo ababiri bombi baavuddeyo kyensuubira ensonga zino zatandise wiiki eno naddala zatandika okuvaayo wiikendi ne zivaayo twasoose kulaba Namyalo nga atabuse out of the blue n'ajjayo ne fayiro namba n'agitukubira ku mmeeza. Abasinga obungi baatutte ne bagamba nti tebabanga balina akabadi ke batuzannya era abamu obungi bakyalina endowooza eyo kayinza okuba kabadi nga ke katuzannya. Nze nno ng'omu n'abalala bannange nyinza obutakikkiriza kubanga akabadi tekalituuse kuweebuula kujjayo fayiro kasa yajjeeyo fayiro n'ayita ab'amawulire ako tekaba kabadi kubanga buli muntu afuna ssente naye ng'abantu tebamanyi nfuna gyazifunamu bamulaba kutuula wali n'anywa kugenda mu kujakala kuvuga motoka za bbeeyi kubeera mu n'asulamu miliyoni nga ne tebamanyi ssente wakolaki naye bwe kituuka essaawa eno nti waabadde ajja ssente baamunaabidde mu maaso ne bajjayo fayiro ako tekaba kabadi. Kitegeeza nti waliwo ekiri emabega ekyekwese wakati wa Gasumba naani ne Namyalo. Ekyo kye tuli mu kwebuuza nti Gasumba ne Namyalo tukkirize tugaane Gasumba avudde mabega nnyo nga muwagizi wa movement era nga musajja wa movement nga amanyikiddwa naye nga alinga nga yagala yeesulamu akambayaaya n'abanga tamale mirundi Mungu amusaasire gyali tetumwogeddeeko naye ng'omufuta ayogerwako naye twagadde okuleeta ekyokulabirako nti ng'avaayo nnyo ebiseera ebisinga bw'agamba nti kati ngenda kuba ba movement n'abayisaamu eggaali bubi nnyo nnyo nga ne Museveni yennyini agimuyisaamu naye nga muki wa movement ye ng'amanyiriddwa. Naye nze endowooza yange gye nnyinza okuwa mu budde buno nti mu budde buno Gasumba yalema okufuna woofiisi etegeerekeka eya movement ng'oggyeko bino ebibye neeyiye naye yalema okufuna woofiisi etegeerekeka nti Gasumba ali mu woofiisi eno akola emirimu gya movement gy'aliko nti gye gino mulabyeko mu bya PLO ebyo abibaddemu era mu kubibaamu obirabe gye bibadde kubanga byajja buzinga kazannyo nga katemba n'obitunula n'obiraba ne babibeeramu ne bitinta ne woofiisi ne baziteekawo omwana n'avayo n'abaga nti buli awulira nga ayagala ebyobufuzi ayingire movement era tubalabye bonna nga bagenda mu movement okujjayo empapula na buli kimu kyonna kitegeeza kiri baali bataddewo kiwanja ekitalina gye kiraga kya kiseera buseera so era n'abula Gasumba n'abula awalabikira awatuufu wali ng'ate avudde mabega nga muwagizi wa movement nnyo kakongoliro bw'aba wakuvuma avuma bw'aba wa kintu kyogerako mu buli ngeri yonna n'asigala ng'ali awo mu bbanga. Olwaleero Namyalo yajja abasajja ba movement bonna bakaasangwawo tebaamwagala ne bw'oba oyagala otya tebaamwagala era mu butamwagala bwe yajja omukulu n'amuwa woofiisi ennamba ekyambogo speedi buli muntu neyeekanga Namyalo n'ameruka kwati wali badde tusuubira nti woofiisi gy'agenda omuwa yali gimuwadde ekyaddondo kubanga ekyaddondo tulinayo ssaabakunzi wa movement okitegedde bulungi ono omukyalo ono yali omukyala we wa Kiso ye ssaabakunzi wa movement ennyo Namyalo yali badde amugamba nti weekwate n'oyo mutambule ne pulezidenti yamuwa woofiisi n'amugamba nti woofiisi gye nkutongozza njagala okuzza abantu ba Buganda baagale movement era n'amwewerera n'amugamba nti ngenda kukikola mu mbeera yonna kakibe kitya ngenda kukikola era n'atandikirawo
okukola nga bw'atandise okukola olwaleero mu kulaba weewaawo akaluka kye tusookerako okulaba ke kaluka abavubuka akawedde weewaawo kabaddemu ebirumira bingi nnyo kabaddemu entalo kabaddemu biki era yavuddeyo ne yeewaana Namyalo naga nti nayogera nkoze omulimu ndowooza ondabye era nagende wa mukama we nze nsuubira obuzibu buyinza okuba bwavudde awo Namyalo ne Gasumba ofiisi yereese obuzibu kubanga ne Gasumba naye yayogerako naga nti abavubuka aba movement bakyali movement mu bavubuka ekyali y'amaanyi era bw'ojjirwana ogigamba nti ogikwateko ogirwaneko ku bavubuka tosobola abavubuka bakyategeera muzeeyi olwo ng'ayagala kusimba mirandira kubanga muzeeyi yagenda mu ghetto Gasumba alina we yayogererako awo kakati ate ono n'avaayo naga nti nze nkoze omulimu kati era Gasumba bwe yali ayogera agamba tewaba yeewaana n'alimba nti akoze omulimu mu bavubuka okwagala okudda mu kubazza mu movement wabula abavubuka bano bakyayagala movement bwe bateekako naffe aboogera kubanga naffe tukola era tutuukirira abantu kinoomu oba ab'enjawulo n'anukulayo abageto n'anukulayo bikinga bwe yabikola ndowooza olwaleero nze mu kusuubira omutawaana we gwavudde ne Namyalo n'atabuka tuzze tulabye okusinza kubiri mu kutambula essaawa eno okutabuka okwo okuliwo kizze kiraze nti ate omukulu Gasumba abadde wansi wa Namyalo kisoboka kitya anti Gasumba gundi eno bwemala okuvaawo ekisinde kyabwe ekya Muhoozi ekya PLU abasinga obungi bonna baddukira Kyambogo bonna era kyova olaba ekyo kigambo nakyogerako ne wano nti kyova olaba Kyambogo teyayingira mu kalulu k'ekawempa akagundi akafaliida era tewaaliwo gundi we yalabikirako n'abo bonna Bagasumba tebaalabikako mu kalulu tebaakayingiramu kubanga abaakalimu baali b'ekyaddondo kati ab'ekyambogo tewali we baalabikirako wefalira kati Bagasumba kabeere Gasumba oyo teyakyogera nako kituufu era njukira bulungi Gasumba bwe yali ali kuti alinako we yaliko wamu nga bamukyazizza ne bamubuuza akalulu ako naga nti nze nyinza okuwagira ebyo ebyekijega ebyo byakijega eyo gundi okuva gyeva yonna ebadde ya ludda luvuganya kati ki ekigenda okukyusa ki ekikolebwa ekisobola okukyusa abantu okuwa Falida akalulu tekisoboka olwo bonna babaddewa kakati engeri gye babadde eri mu ofiisi eri we baatabukidde nze wensuubira obulungi okutabuka we kwavudde kubanga Namyalo akukoonyeeko okutabuka we kwavudde muzeeyi yakoze ebintu bisatu mu mulundi gumu ekisooka muzeeyi yatutte abantu e Makka abasiraamu hijja eno eyakaggwa yatwala abantu pulezidenti n'awa ssente z'ayita Kyambogo ofiisi gye zayita ng'omukyalo ono ng'awa bayimaamu b'emizikiti bagendewa n'atakoma ku ekyo n'akwata ssente n'aziwa era ne ziyita ekyambogo nga bagenda kukwata abantu basale Idi eno eweddeyo okusala ebisolo okitegedde bulungi kati Namyalo mu kifo ky'ente najja n'agula ente n'agula n'embuzi awe wali obuzibu era bw'oba owulya Namyalo ng'awo ayogerako ku mbuzi embuzi awo azoogerako n'agamba nagula embuzi ng'ogamba saagula mbuzi naye nagula embuzi bwe ziti tugendeyo zirabe weewaavu obuzibu wakati wa Namyalo ne Gasumba awo obuzibu awo we bufubutukira awo kati Gasumba olwokubadde ebiseera ebisinga obungi Gasumba oyo gw'olaba ne bw'abazze mu makaago nze mumanyi alinga ng'omugenzi tayagala kukulemberwa ayagala nnyo y'abaakulembera ne bw'aba takulembedde naye ayagala nnyo mu bitambula abeere mu maaso bw'oba tomusoosowaza ne bw'oba nga gwe mukulembeze naye ayagala nnyo omusoosowaze nga buli kimu olina kumala kumwebuuzaako kati obuzibu bwawe bwavudde ng'emu yabadde alaba birabe omuntu omu ayinza okugamba guno mu luvu oba mu lulufu nti bw'atunulira Gasumba engeri gy'abadde atambulamu obulamu bwe gy'obadde butambulamu tumumanyidde mu kyabavandimwe eyo njirabanga yalibadde ofiisi namba ng'akwasaganya obuvandimwe ku levo y'obweggwanga Uganda nabo yabatabula
tumanyi nabo yabatabula yabo yabatabulako ne batabuka nga bagenda okumaliriza ng'ate balonze gundi ani mbidde tojjukira batabuka n'embidde ne baawukana kituufu mbidde alina ababe n'olwo Gasumba alina ababe era kyova olaba tekintu kyabwe kyagaana okukwatayo mu bimpimpi buli omu naye ng'obuzibu era bwava kwani naye nga mu kukitandika bonna bakitandika bali bamu Sewungu oyo n'akyogera n'agamba tebabalimba tekirina gye kigenda kulaga ekyo ffenna tuli Banyarwanda naye ekintu ekirimu Gasumba n'embidde kubanga bonna tebaagala kubakulembera kijja kwawukana era ne bayulikamu gye byaggwera tekiriiwo kyovula kyasigala mu linnya olwayo bw'osanga gw'osanze aganfu omukulembeze wange nze gwendimu Gasumba oliba omusiŋŋaana nti mbidde nekisigalawo ne tusigala nga tulaba Gasumba ali mu bbanga talina waagwa essaawa eno kugambye kyeyali ekisinda agenzeemu kyayulika ne kivaawo kati abadde tayina kati mukubanga abadde tayina nadde ekyambo kuba abasinga obungi bonna gye bajja era bonna boolaba abavubuka bonna abali ku muhoozi bonna bali wannamyalo era gye bali naye olina okugenda wannamyalo ng'oli muwulize kubanga ne nnamyalo g'olumba obwongo bwe buliko ekitali kituufu kyekyamazima amatuufu tukkirize atabukanga nnyanja anti atabuka saawa yonna kugamba omuntu yenna gw'olaba kasita asimbula okwogera n'ayitawo namyalo musiraamu kituufu era yasooka n'omulaba ng'ebikolwa byonna byakola bya busiraamu era bw'oyogedde kali nti omukulembeze w'eggwanga yasitudde abasiraamu n'abatwala nga ayitidde ku ofiisi eno nendaba ng'awo namyalo we yalitambulidde kati namyalo ate kati awo namyalo we yali badde atambulira oba oli awo bye yakola byonna biyinza okuba byali bituufu kubanga ye yali asaanidde okubikola ng'omusiraamu nga Gasumba talina wabiyingira kubanga byonna bibadde byaki bya busiraamu okugula entaazi w'abantu basale embuzi kugenda maka byonna bya busiraamu era balunze omuntu omutuufu muzeeyi gwe yalonda gwe yakwasa ssente kati Gasumba ono sirabawo nnyo wekimukwatirako amugambe nti njagala accountability kubanga obuzibu obwavudde ngabana accountability eno kati essaawa eno yeetawaanya Gasumba ne Namyalo kubanga Gasumba sente zino yazitegeerako ate yayinza ozitegeeramu hango ng'asuubira nti kubanga nze kyensuubira obulungi nti ne muhoozi yennyini ayinza okuba naye yaziyiseeyo n'ateekayo kakati ate bw'amala okuteekayo ono yabeeranga mu bulayiza waazo tulabye abasajja bano ali ku Vicky Exclusive tulabye abantu bano nga bali mu kuvuga ebika by'emmotoka zi Maybach nga parkinze emmotoka eyakabi na parkinga emmotoka n'ogaba nice kumbe balina basapota ab'enjawulo saawa eno kati engeri ebyamagye bitandise ofuluma olowooza kino kibadde kyetaagisa Gasumba kyalina okukola kulinnyamu asikemu kuba Gasumba alina ebintu bibiri musajja mugundiifu amanyiddwa mu ggwanga lino Uganda munnabyabufuzi omulungi gwe simanyi mulimu gwakola muzadde kubanga omulimu gusimanyi mulimu Gasumba alina ofiisi ze zanjawulo yasooka kubeera ku Wilson awo wabeera abagezi ennyo bayo Wilson kifo ky'abagezi awo yawangaalirawo ebbanga ddene kubanga buli kantu konna k'oba oyagala akakulemerera ogenda ku Wilson abagezi bonna awo we batuula awo yabeerawo ebbanga ddene kati saawe eno n'afubutuka n'ayingira gye yayingira kati bw'amala okuva mu ebyo muzadde alina omwana ne waaba ali omu ekyokubiri ayinza n'okumwesiikana nga n'abakaaba alina kubanga omwana mukulu kanterezeemu tusuubira era ekyokusatu alina omukazi ate tusuubira okwongera okuba omuzadde kati mu budde buno Gasumba alina ebiti bisatu musajja awangaalidde mu ggwanga muno kati ekyokubiri muzadde alina abako ab'omwana we ng'omwana we ate alina obuko gy'awassa oba ontegedde bulungi kati okumulaba ng'erinnya lye lyasanguza ze kyenkugambye ne si katemba bwe tudda ku mukyala Hajjati ono ye talina buvunaanyizibwa nga bw'obimenye talina buvunaanyizibwa ekitegeeza talina ye kyafiirwa singa abadde alina obuvunaanyizibwa bw'omutunuulira n'omulaba ebiseera kubanga yava mu mbeera y'obuntu kati yayitawo ebyobufuzi ne bimubikka amaaso ng'olaba ayagala okweyambula ne tayito ye yekugambye ey'obusiraamu bw'omusiŋŋaana n'omulaba amazina gazina bw'omusiŋŋaana ng'abikkudde ebbwa ly'akamwa n'amansuka n'ebigambo byokka byayogera tebyali badde tebyogerwa Hajjati
mu bimpimpi talina kyafiirwa ye kyeyandibadde nga afiirwa ye mukama we yamuwa woofiisi ate yamuwa woofiisi yayinza okumugamba nti ebyo ebigambo bye tulina okukozesa nga tunoonya abantu nina akatambi ke nalabye nga ye defendinga agamba nti mmwe muyinza okuba mulina kye munjagaliza okubeera naye nze kino mukama wange kyeyantuma butereevu era awo wenina otambulira ebyo ne bifuluma nga bagamba nti omukulu alabika yamuleeta kusanyawo fulufiga kuba gwe tubadde tumanyidde mwezi nti era kituufu gola abakolagana nedda tezigatta tezisobola gatta era bwe zagattako nze gambye omulundi gwali gumuze lwe nabalabako nga waliwo fulufiga waliwo no kasuku n'oyo omulundi oba baali kuki omulundi ogwo naye tebasobola kukwatagana tegedde kati gundi Adija Namyalo yava mu taito ye nti ekisooka kiri kimu muzeeyi ayinza okuba yamuwa woofiisi eyo ng'amanyi muwadde omusiraamu n'ennyambala gye yali ayambala ng'ajja kuba owensa omuntu owensa kati ebyo byonna yabyejjamu bw'aba azina amazina gokka gaazina omulaba bw'aba ayogera ebigambo kati byafubutuka ebimuva mu kamwa si oli goga nti ye musiraamu agamba nti kangende mmala okusaala era ojja kumulaba katannaba kituufu byolabye byo kazuma byamuzzeemu n'amuga nti oli munene genda omale okunaaba naye ajja kumuddamu tayinza kumuleka kati gasumba omuntu gwagenda okufubutuka naye okutwalagana naye takyalina ye taliiko kubanga emabega kaawo gye biwedde wabiwulyako nga bagamba taata we amuzaala y'ono n'amwegaana nti osi taata wange abamubuuza ne bamubuuza tulage kitaawo na guno gwakata mujjangayo mulaga kubanga bw'omala okwegana oga nti oyo si muganda wange nenze muganda wange y'ono kubanga baleeta n'omusajja n'avaayo najja n'agamba nti oyo muwala wange tabangako na looya yasomera wano ne wano n'emisomo ne gimulema n'avaayo bweti nga tusula ku Namirembe Road ku Bululuumu n'avaawo n'agenda n'asoma musajja n'annyonnyola byonna n'agamba muwala wange n'avaayo n'agamba nti oyo mwaleese Bulesi Kiwanyi nze si taata wange era simumanyi abamubuuza ne bamubuuza taata we omutuufu yaaliwa nti yafa bw'aba yafa bamuziikawa na guno gwaka kitegeeza gw'oli naye gw'odiiringa naye gw'osesebbuka naye ebigambo taliimuusa Frank Gashumba kino kimuleseewa kigenda muleka bubi okusookera ddala tubadde tumulabye nti era nga tumumanyidde mu kuba nti y'omu ku bantu aboogezi naye mwogezi mulungi nga yasimbudde era naye alina akaseera katuuka n'asukka we yalikomye naye kati ono gwali mu kutambula naye olowooza kifaananyi kye kiddako ekya Gashumba kyenjagala okutegeeza muganda yange nga tuli wano bwe guba mupiira Namyalo yakubye Gashumba goolo 5-3 tegumuleka waggulu lwaki yamukutte wano kigambo finance jukira tudda mu kalulu kali akensonga kasa yamukuttaawo n'amugamba nti sente obadde ekyo kikulu nnyo kati ekibuuzo ekigenda okubuuzibwa era ekigenda okuddamu obadde ozinonawo nga zaaki accountability sente obadde ozina nga bw'omulabo yasitudde fayiro namba n'agikuba ku mmeeza obujulizi abuyina ng'asayininga sente azitwala n'agamba ajje wano ewakane nti egyo si mikono gye Gasumbera omulaba ne bwe yabadde addamu ebigambo bye yazzeemu kwekangabiriza kubanga yamukutte wabadde ajja sente n'ajja n'ajooga gwe tuzannyisa muntu wojja sente n'ojja n'ojooga era abantu baga nti ffe tuli basuubuzi ffe tuli nnyonnyonyi emmotoka n'ovuga eza bbeeyi engatto n'oyambala ya miliyoni esuuti kelinga bakola kasajja akuba ku sente kazijja tyanze nyina emirimu gyange gye nkola ze ndi bwenti ne bwenti naye nga sente woozinona ogenda wa Namyalo n'osimba n'otula ku katebe kati awo yamukuttawo wakulu nnyo alinga ng'alaga nti n'embaga eri gye yakola yandibadde teyimirirawo singa teyajja mu ofiisi eno kubanga yagambye miliyoni 5 bye yakatwala kati Namyalo alinga atulaga ti n'embaga eyo gye mulaba gye yatwala n'amalayo abantu bonna abanene na buli kimu kyonna n'agula faamu yante gye yagula okuwa singa sinze teyandi wasize era embaga teyalimidde okati Namyalo kyatulaga omukulu Frank Gashumba bamwanise kati alina kuba mukakkamu bamwanise takyalina kifaananyi kyalwanirira takyalina ekifaananyi oba kuba abantu abamu bavuddeyo nga bagamba nti kisoboka okuba nga bali mu katemba
nti Katemba wayingiriramu we wano nti nga omukyalo ono Hajati mission ye eteekwa okubanga nayo yaliko akalandira ak'okunafu y'omukulu ono okumusuula wansi oluvannyuma lw'emirimu gy'azze ng'akola n'olumu okuyisa mu kibiina kyatambula nakyo eggaali. Nze nakugambye nga tutandika nti ebintu bibiri tobireeta mu Katemba. Nze tosobola kujja n'ondeeta ku TV n'ondaga nga ontaddeko empingo n'ogamba oyo omusajja kkondo obugagga bwe bwonna bw'ayina abba bantu ne bwe tuba tuzannya muzannyo oba omaze okunjiwa naye nga gw'oteeka mu kamera nyina abaana nyina abako ensi emmanyi oba nfuna bulungi kizibu nnyo okuddayo mbatuuze mbage nti oli yabadde Katemba waffe nga tulina kye tunyoonya balina gwe babadde baagala okukwata neffe twataddewo kizibu nnyo tebakubala mu magezi kati ne Namyalu ne Gasuuma nze siyinza kukkiriza nti Katemba lwaki kubanga ekigambo kye yamukutteko ekya ssente kikulu kyekitawaanye ensi eno buli muntu yenna okufuna owantu akaseekese olaba buli muntu yenna Museveni tusiba tumulaba enkya neggulu buli wamunda naye buli muntu yenna okufuna chance naga nti nentuulako ku mmeeza n'atuula wali nentuula wano nsooka kumwanjulira kino bizibu nga bwolaba batula n'atuula nenfuna chance olaba abantu bababba kubatwala wa Sale Musale kituufu oli ne bamubba ssente nja kumukutuusaako nja kukola bwe n'awaayo naye ng'ekimutwala okutuukayo kusaba ssente si kutuukayo nti amutunudde amulabe bwe bwafaanagana wabula kutuukayo ayanjula ebizibu bye alabe ng'abimukolerako afuneyo kabaasa kati ne kino bwe kifaanagana nti Gasumba kigambo ono kye yamukuttemu singa yayogedde bwogezi n'atatugirayo fayiro yatwalamu ssente twalikakasizza nti Katemba era buli muntu yalagenda nti Katemba bayomba byabwe naye kasita yajjeeyo fayiro n'ayita ab'amawulire mu bikuba ebifaananyi mubiteekeyo ssente abadde azinonalo miliyoni 3 miliyoni 5 miliyoni 4 miliyoni 6 kati ekigenda okwebuuzibwa abadde azitwa kati Namyalu kyabuuza bw'aba agamba ayogera bino bwe bitumye aveeyo nga zino sente zino abadde azitwala kukola kyovola kyenkugambye ti omutawaana gwavudde ku kiri kasooke tulabe wano yagize Zino 3 million. Ne kanu kakano. Sekini chamulabaza awukana. Olabaza awukana. Kana katalo wakatandika way back mu 2022 nga in fact it was 2020 2023. Wangu bile simu when I was just appointed. Akatale. Nungamba. Kyenkugambye nti accountability eri ya Namyalu ssente ze baamuwadde kati ono amwanukula ti bw'oba osabanza accountability ssente zino lozo kitegedde bulungi kyengezezaako okugamba nungamba nti jangu onsange ku speak nga tukyatambula bwe tuti nga olutalo luno terunajja mu maaso g'abantu Gashumba tubadde tulina we tumutwalira nze nganze akaseera katono kensharinzeeko naye nga n'ekifaananyi kyensiiga ku Gashumba era naawe badde n'ekifaananyi kyosiiga ku Gashumba akaseera kolabidde Namyalu ng'avuddeyo alabise mu bantu n'oba n'ekifaananyi ky'omwambaza mu ekyo ekiseera nga bino tebinnavaayo saawa eno bye balimu walirowoozeza nti ani boosi waani yalibadde bosi wa yalibadde Gasumba kubanga betuba tuze bombi ono Namyalu yazze mbyabufuzi Gasumba mbyabufuzi naye waliwo ebyobufuzi ebisiŋŋanako nti bw'aba oyagala okusomesa ebyobufuzi ate Gasumba yaba mukama wa Namyalu kubanga amusingako ku byobufuzi n'okubitegeera n'obimanya naye olw'okubadde woofiisi oli yagirimu kati Gasumba ye mukama waani era kyenkulaga nti lwe lucacyali olwo olukaalikaali lw'ayina lwe lwamututa eri Namyalu amugaye twagala otwanjula essente zino zonna nga be baazikuwa tumanye zaatambudde zitya kikiri kye nage ntakulemberwa nga takimanyi nti ono bigenda okuzza omuzigo omutawaana we gwavudde nti ssente zonna ezaakuweebwa bano beemakka bano bawa ajja kubyogera Namyalu
bikyafuluma kakati nadde nabwa twagala otusomera kubanga kizikeka kaso obulungi nti n'omutabani ateeka okuba naye yateekayo kati nabwa era ye ekyamututa okumusaba accountability lwa mutabani teyali musabye accountability lwa taata kituufu kubanga ebyataata tebimukwatako naye lwa mutabani ono naye amwinako eddoboozi ng'omutabani yamaze ayitooka okubanga omutabani yamugamba nti nawaayo sente bagulira abantu ebyokusala n'azivuga naga n'amulumba mutabani yaŋŋambye yakuwa ettubu eriti naye twagala otulaga ensaasanya ya sente eno yali etya nga tulabye wakola bitono wagula ente bweziti n'ogula embuzi katwagala otulage kanamyalo weyafudde nze gwoli mu kuteeka ku kazito kano nyina ebibyo byentuulidde bingi byozze wano nonimba butale nonimba bino nonimba bira sente nenzikuwa biriwa sooka obitulage olutalo lukyatambulira ddala ate ndowooza bijja fulumira ddala bingi kati tulinze omukulu Frank Gashumba kansabe bireme kutuuka mu accountability tubalirire nti zafuluma bwezi tisigini kyakweri tulage zalagawa omukulu Frank Gashumba simanyi wawo ogenda kudda era simanyi kino kirekawa erinnya lyo omukulu Haji nga tukyatambula ensonga za bomu bamuzifuuse bomu mukama wange wajiwulidde gye twagizani yagendeddemu omuntu saizinajiwulirawo ekaleerwe wano eyo kaleerwe eyo musawa omanyi jjo nabadde embalala eyo saagoberedde nnyo ebyo ebyabadde wano nembiwulidde buulizi nga babyogerako ebyomuwala eyafudde bamukubye amasasi gamukubiddwa okutaasa akatale k'oku kaleerwe ng'alina bomu bishegere ekintu ekyo ate nga just of recent munaku ntono emabega mu bajulizi wanene Namugongo emunyonyo ku side ze munyonyawo nayo case yali yakavaawo yali yakabeerawo gye buvuddeko mu myaka giri nze kyengezezaako okwetegereza buli we tutambula okusemberera okulonda emivuyo gya bomu gino girabika nnyo ojjukira bomu ezaakuba CPS awo era nzijukira twali mu biseera byebimu bwe bityo kino kituleseewa era kiki osobola okyogerako omulanga ng'okubira pulezidenti w'eggwanga ayite ba intelligence be bonna kubanga ebyo birimu katemba g'otulabanga naye abayite naye yennyini baleme mulimba ekyokulabirako kyenjagala okuwa batulaga nti omuntu ono ajja n'ebbomu ajja bamumanyi nejava nebajanga bamugobera naye lwaki bamulinda amale kutuuka awe wali ekyebuuzibwa abantu bonna nti emunyonyo bamugoberera gye yava ne bamulinda kumpi ne ku mulyango yali atuuse ng'agenda kuyingira lwaki kakati noono nga bwe bagamba nti bamugoberedde n'atuuka mpaka mu katale ne bamukuba amasasi kakati bemukuba amasasi ate ne livaako ne likwata n'alumanya tolaba waliwo obunafu awo bwe twandiyagadde nti muzeeyi ayite abantu bano obunafu bwabwe babuuze kati kamera yaziteekawo kale bajja kugamba tujja ku kamera lwaki mulinda oli amala okutuuka lwaki temumutangirira eri ne tumanya nti mumukutte mugimugyeko amawulire gafume ng'eri wali ekyokubiri temujja kubamalawo enkola eyo gatumusse temusobola kubanga omuntu ono bemumala okumumanya nti avuddewa avudde Makindye luddawa mu kizungu wuuyo atambula akkiridde atuuse ku poliisi ekatwe wuuyo ageze mumutangire mangu mujje mumukwate mangu oyina bomu eno mugitegulule mumukwate muli bameka muvaawa muli bameka era ekitebe kyammwe kiririddawa mumucunye munchunye ennungi etali eri yakumuteekako toki embi ennyenyenye okutuuka okufa naye mumukwate munkwate ennungi mumucunye ababuulire kyekyogambye nti tebijja kuggwaawo lwaki kubanga abantu bano kyova olaba bannayuganda baganye okubikkiriza bo bakyabiteekamu akaka nti oba bo be babikola lwaki mulinda oli amala okutuuka kati oyo kaleero bagabe yamaze kutuuka kaleero balyoka bamukuba amasasi naye gye yavudde tukola ki tulabanga waliwo obunafu mu intelligence erina obunafu naddala abo abakola omulimu ogwo obunafu obwo weebuli ddala muzeeyi abayite
munatunyonyola mutaka tujja kwekanga ngero w'amagye avuddeyo nga bolaba ono bwe yavaayo n'atandika okubinyonyola nga bebinyonyola kyatwala ebbanga kumpi wiiki nnamba ng'abantu kibalemye naguno ogwako abantu tebakitegeera baalemwa kubanga azze ne bomu kubanga ate wano ey'emunyonyo baatulaga nti bomu ye yabwatuka naye ate takisi eyali eyita wali teyafunako obuzibu bwonna neyali atuddeawo ku luggi lwa naye teyafuna buzibu wabula owa pikipiki be bapufutuka nolaba nga kakati awo abantu okivula nekikuwa kikyalina obubuuzo bingi nnyo bali baafa naye ebibuuzo bingi nakati bwe kiri bisigala bitiisa bannayuganda naye mmwe mutugambe ti ono twamukutte tumukwatidde mu kifo naye bwe tumugenza omumukyunya n'atugamba abadde ajja mu paaka abadde ajja mu wino bannanga ab'omu paaka muteekeewo okwekengera kw'amaanyi nnyo abadde ajja mu paaka tumukwatidde omulala ayinza okujja naye tumukwatidde wandegeya lwaki mumulinda mumukwatire ku mulyango gw'omu paaka waliwo obunafu obunafu obwo bwetaaga okutuula abali mu byokwerinda baganda baffe batabani baffe gwe mulanga gwe tubakubira nti eggwanga lino likyabalinamu obwesigu bw'amaanyi mu byokwerinda naye baleme obunafu buli awo kubanga olwo katobe baamusse ne bali baafa onootegeera otya gye bava. President Museveni ye mukulembeze gwemanyi nti ayagala ensi ye era ayagala ne bannayuganda nga mwe tuli balamu olowooza kyekiseera yalivuddeyo akole press conference ayogere eri eggwanga ku nsonga za bbomu zino butereevu nga bwe yatulaga bwe bakozesa emmundu bwe bajjambala woolina okubeera nayo naye katajja kuvaayo kubanga musajja twayinza okuvaayo ku by'obulimba era okwogerako naye taliswa okubyogerako abantu babiteekemu ebituli naye nze kyenkubiriza nga tannaba kuvaayo asooka kubanga naye yennyini bw'aba atudde nga babimunyonnyola naye alabamu ebituli nkakasa bulungi kuba musajja mugezi nnyo naye bwe baba babimunyonnyola ayinza okubakkiriza bukkiriza n'abaleka naye ng'abirabamu ebituli awo wenjagalira amale okubayita atuuze bakama baabo bagende nti omuntu ono kamera twaziteekawo era na buli kimu kyonna omuntu ono mumulaba gy'afubutuka lwaki mumulinda atuuke mu kifo kati ng'oyo wekka leero singa yabadde ayingiddire mu katale amasasi ge baamukubye singa gakanduse ne gakwata omulala yali tafiira bwereere era kati singa kyekiriwo basse omuntu baamutidde obwereere babadde bakubulyo kutwala mabugo naye ng'obuzibu buliwa gyavuddeyo natoyinza kuŋŋamba kuba bajja kugamba titujja tumutunuulira kubanga gyava abeera mu bantu bali baba batambula butambuzi nga tebali wamu musobola bulungi ne bwaba ali mu mmotoka emmotoka eyo giteekako sipu ne musuula ekiddo ntiyimirira ne bwaba ali ku pikipiki nga mukwata ab'epikipiki abalina emisango so kati noyo yennyini musobola ne muga pikipiki ne mugikiika sooka ojje ne mukwata mbwegendereza ne mugobawo abantu bonna muveewo kuba abantu kasana namugaa nti ono ayina bbomu temusembera aliwo tumukwasire tumutadde ne mumuteekayo mumutadde abantu bonna ne mbagobawo n'asigalawo yekka ne ntandika ogitegulula bwere mube bwatuse ku ye yennyini n'emukubirawo kale awo buli muntu ajja kumanya nti babadde bagitegulula bamuggyemu amawulire okusinga omulinda okutuuka ye gy'alaga. Haji gye buvuddeko ndowooza bwe tuba tuzeeyoko emyaka egiweramuko emabega ebintu bya bbomu bino bibadde simboozi nnyo mu bantu naye kati kigenze kifuuka ekintuntu emboozi mu buli wamu buli kaseera kati ng'abaana bwe twanyumyanga ku by'emipiira Arsenal yakubye Man U kati emboozi ya bbomu efuuse emboozi bbomu zaaliwo ko emabega nzijukira emabega nnyo zaaliwo nnyo ng'ebyerugogo tebinnaba era ebyerugogo ebyatandikira bbomu we zaatandikira nnyo kakati omukulu we yaleetera Wembule eyo gy'olaba eya Wembule Kayanja oyo yali agikulira ng'ekola ebintu bibiri ekwata ababbi n'ababbomu era yakola omulimu gw'amaanyi Brigade ya Kayanja oyo ng'ekwata ababbi n'ababbomu era nebakwata bomu nezikendera nezigwamu abantu bali okuva ku lw'ebigogo byaliwo n'atongoza Kayanja oyo na kati bakomyewo Wembule kati bakomyewo Kayanja akuze kati bomu atezikomyewo kati atezikomyewo mu kakodyo ka kulonda oluvannyuma lw'okumala amagye anti buli muntu yeebuuza amagye gaafulubya ekiwandiiko nti ssaawa yonna waliwo akabinja
kyawulikika buli muntu yenna ekitaliko kunywa ekitaliko kukisa kwa bakiteeka ku mukutu bamawulire ne bakiteekayo nga bagamba nti tulina abayeekera bwe bati ne bwe bati akabinja bw'abayeekera bayingira dda wano naye nga bali mabega wa Nuupu webasirikidde bali mabega wa Nuupu yensonga lwaki balumba ekitebe buli kiseera kati kyova olaba nti essaawa eno ebbanga litusigaze guno sigwa mukaaga tusigaze emyezi 6 tegikyawera nakuwera kwatulonda mu January kati bomu ate zitandise okujja nga bwolaba nti okulonda kwa 2021 twali mu COVID nga tebakkiriza campaign kati bateekawo ekigenda okugaana campaign okay kafyu ayinza okomawo kafyu ayinza muleme kuŋŋaana okay kati baleeta ebigenda okugaana abantu okuŋŋaana mulaale nkufuna kubanga tewali bakuumi bajja kusobola kubakuuma bwe batyo nga muli bangi bwe mutyo ati webale nnyo olwo omukyamu mwajja okujjira atte abantu tewali laale nga bwolaba COVID bwe yali okulonda kujja kubeerawo naye tewali laale oyogedde ku kyo okuba nti bagamba nti abayeekera abo nga bwe balabika babadde mabega wa Nuupu omukulu Kulaije yavuddeyo n'addamu n'akattiriza ensonga y'ekyambalo gwe akwatibwa ng'oyambadde ebyefaananyiza ekyambalo ky'ow'amagye tekiriiko kkala oba kinaye kasa kiba nga dizayini eringa ekyambalo ky'ow'amagye ensonga eyagiremezaamu nnyo era yatugambye bwe yabadde ayogera namulabyeko n'agamba abantu temweraliikirira kooti ebagenda giteekawo balinda pulezidenti agirookinga agiteekewo naye bagenda giteekawo omulamuzi ayeekanaakana n'omulamuzi ow'emu kooti eno mwe gye babaleeta era ajja kuba bw'atyo temweraliikirira era amateeka gagenda okuvunaaniramu gajja kuba ga kooti zino mwe zimugamba batwalamu namulabye nga agezaako okubyogera so Kulaije ne yeerabira nti taatawo bwakuwa ekibanja oba ettaka n'agamba ettaka ndikuwadde liiryo tasobola kukuwa byolimirawo guli wa ddembe by'oteekamu n'ennyumba gy'ogenda okuzimba oli wa ddembe gy'oteekamu okugiteekamu kati ebyo Kulaije yabyerabidde nti pulezidenti n'amagye galwana nnyo kooti eno eddewo parliament n'egizza kati bw'emala ogizza teri ate parliament kuwa mateeka nti bino bye twabagamba weewaawo ebyo byayogerwako naye tekisoboka bino twabagamba bye birina okukolebwamu era tebasobola kubawa amateeka nti bino birina okukolebwamu n'oli gwe bagamba okuteekayo era bajja mutwala asome byasome bamugende ono mulamuzi ono yasoma amateeka bamuteekeyo yakulira kooti okutegedde bulungi so kati ebikulaije anyumya mbunyumya mboozi namulabye ebyo ng'abyogera nti temweraliikirira kati kyova olaba ekyo ekyekyambalo kyo kyaggwa dda n'etteeka kati kyayise mu tteeka kkiriza obagaana nekikoonebwamu kubanga etteeka lyawedde n'okuteekebwako omusolo amini omukono kati ekiriwo nti abantu balina kuba beegendereza awo wenyini ompeera message eri abavubuka balina kubeera beegendereza kubanga olwaleero kye tulina ebintu bibiri eŋŋombe eriwo titwagala Nuupu erina omubala gwabwe gugamba nti Uganda empya tulikola ki akayimba kaabwe ke bayimba tuliyambala engule nga tutuuse mu Uganda empya nsi ensuubize naye ensi ensuubize eyinza okujja ng'ate gwe toliiwo tuli ffenna kubanga olwaleero singa bakutwale mu kooti yone ga tukusibe mayisa ensensu bamala okuga tukusibe mayisa 226 ensensubize nejja ne bobo oyagala otya ensensubize yinza okujja mpozi chance gyoyina ti ensensubize yinza okujja nega nti nze mbijjewo nebiyiwa byonna wanga bibiri byanjawulo Ensensubize yinza okujja negamba nti bonna abateekebwayo mbajjeeyo nebino mbijjeewo nezikyuka nebino mbijje kubanga aze mu nsensubize abayina obuyinza naye waliwo okujja nga ate toliiwo ddala nga neeri toliiyo nga toliiwo mu bulamu so tulina kukyusa nti olwaleero
nalabye bagezezzaako kati abantu okugula engoye nga za bbulu ne bateekako obuteesi bubonero emyufu zino ne bazireka kati nabirabye nnyo wano obikyusa bakkirize nze kyembasaba abanuupu naddala abavubuka basuuti kyoza bonna muba temukkakkanye era tewali kigenda kyemuvaako tewali kyemuvaako kasi tokkiriza nti ono akyali mu buyinza era ye pulezidenti ne bonooba oyagala otya akyawa ebiragiro nebikola ki nebikola temulina kyemuvuddeko era olugoye olwo bw'otalwambala omukyala tajja kuga ntokyali musajja mu maka gano obusajja bwo buweddewo ate ojja kusigala ng'oli muzira nze omulango ogwo gwe njagala okubawa ti bwe waba waliyo ebyambalo kati kubanga nuupu erina kkala ziri bbiri erina ekyeru ne bbulu n'ekimyufu kati mukyuse oba mukola kibbulu oteekako obuteesi kagundi ye mungi tewali mutawaana oba okola white oteekako kabbulu tewali ddabu nze kennaalisabye oba gwe mulanga gwe mbakubira omanyi enswa eno gy'olaba naawe oba mugezi twamaze okutegeera nti obuufu bw'ekkooti ebwo tebutunuulidde basuubuzi tetunuulidde bano basuubuzi tetunuulidde basomesa tetunuulidde era ojja kwesiŋŋana abasomesa nga beekalakaasa abasawo beekalakaasa tebajja kubatwalayo naye tageti etunuulidde mu ab'ebyobufuzi ate ebyobufuzi baliwa abavuganya munuupu ebimyufu byammwe ebyo bimu bitunuulibbwa mubireke naye ate omukyala Namyalo nga akyatambuza omulimu gwe naye namulabyeko nga agize gundi ya red nasaaka ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga anti ovole zaabwe simbi kubanga ovole zaabwe zeezaabwe ennungi era tezigwa mu katibulukali si kye ŋŋamba nze anti kati wano kalazi zino zibadde nga kala abantu bazeegabira nti red ya Nuupu yero ye ya ena yabadde ayambadde red kati saawe eno red omukyala Namyalo ali mu mufulumya mu t-shirt era nkikugambira wano wenkugambira wano oli ne bw'anaakola red ye n'ateekako ekifaananyi kya pulezidenti n'ateekako n'ambuleera ne baasi teri ayinza mumukwatako kubanga oli akyali mukazi muganzi mu maka gw'oli mwana w'aboobo oli mwana wabo goli mwana wabo baba buli wabo go munaku ngokola kyo kunkumula kutu kati oli mwana wabo goli wa munaku naye wali anti okubanga wezuulira ekintu kyo n'okitandikawo nga ggwe era nekimanyikwa nti kino kintu kyo naye mu kiseera kyekimu ne kirabwa n'omuntu gw'obadde tosuubira nti asobola okukikola olowooza si kunafuya okwo omwana ng'abadde muganzi mu maka gwe ne bw'oleete akagaaliko n'akakaabira era bagamba kamuwe ekyo gy'okigenderere bagamba kamuwe ogenda ofuneyo ekirala kamuwe genda ono muganzi so kati n'olwekyo ne kino bwe kifaanagana nti ye Namyalo alina akola kusoomooza kyovula era nze omukulembeze yabadde Joel Sonye iba yakyogerako n'abagamba nti mubaleke okubasoomooza mubaveeko mumukole byaffe bakole bye bakola byonna temubasoomooza mubaleke yabadde mutuufu kubanga bo babasuula mu target kooti ekole bwe munaba temubasoomooza buli kimu kyonna eri kooti balina gwe bajja kutwalayo era ojja kwesiŋŋana nga batuteyo b'amagye okutegedde bulungi so kati Namyalo ebyo nabyo abikola naye abikola kusoomooza ng'olowooza baani abaasooka okukola eggaali baali bannuupu kiruufu kati aba movement bonna bakola eggaali weeziri ekyokubiri ba MP ba movement batambudde Buganda eno yonna ne bagimalako mbuli owanuupu wagenda owanuupu ne bamalaga nti naffe abanuupu ate ffe twawangula ne mu Buganda naffe tutandike enkya tubeere wano luli tubeere wano bakigezeeko kujja kulaba tiyagaasi bwavayo na buli kimu kyonna bwe mugenze mu butale mumazeeko abantu emirembe kati ebyo byonna bimumala obbimanya kuba buli muntu abitunuulira abiraba nze nayogera wano nga ndi wano nga nti ffe abalonzi oba abalonzi bo bamanyi ekyokukola naye abali waggulu gwe Mpuuga yabadde wa Busoga ng'agamba nti
Bob Wine ebusoga eno muganzi nnyo era ekyamututte ebusoga nanga ati nga ayagala gezesa alabe ne Katonda ave mu studio kubanga teri kibuuzo kye baakubye teri simu gye baakubye ye mugantu kusanyukidde nnyo kituufu teriyo era yavuddeyo ng'akakasa nti busoga yo sigirina mutagalire walala ate nga n'ebweru mulaale babaddeyo yakuŋŋaanidde abantu beyabadde nabo tebawezeewo n'abantu bawera 100 kituufu kati agenda ku leediyo ate kisukka kubanga yabadde bwati ng'abantu bakuba amasimu naye ng'ebibuuzo bye bamusindikira bamuyise omunnanfuusi bamuyise omubbi waliwo eyamugambye nti ffe twabuuza abaakusooka okubeera mu kifo ekyo ne batugamba ezo ssente teziyisibwanga nako bakuwa buwi kasiimo ng'ate omaze kuvaako gwe bazikuwa mu tteeka kitegedde ekintu ekyo kati bw'omala okutunula ekyo n'okiraba olwaleero kyekyo bwekyo ekiba kifaanagana bwe kitu naawe ddayo eno omanye nti nuupu yo mu ngeri yonna ekiriwo kyekino mu yunifoomu zino ono akola kusoomooza nnamyalo kubanga ye tageti yaffe ye tageti y'abanuupu amanyi anaakola kino nabo bajja kukikola tukyatambulira ddala oli ku Viki exclusive so nabwe gutiera nsigala nkugamba ekintu kimu nga nkusaba nkwegayirira gwe munnange ali emitalo mayanja atali wano naawe ali Uganda likinga o sharinga yongera bulwo likinga video eno ate no commentinga n'owo obubaka gye tuli tumanya wawe tulino terezaamu era tusobola okumanya kiki kye weetaaga kye tulina okwongerayo kye tulina okubanga tukugattako musajja ekimu osobola okusubscribinga gwatana subscribinga okonene wali awali akadde nti buli wetusuulayo message yonna video yonna waka yenna gwe tukoze ojja kubanga ofuna ka notification akakulaga nti ate wali ekipya Viki exclusive kyefulumiza nga tuwumbawumba nabadde nva side ze Kalerwe olunaku lwajjo olonga ebya bomu ebyo biwedde na meeting gye nabaddemu awo side ze Kalerwe awo kati nkomawo bwe nti sawa zabadde mu bbiri awo ezakawungezi ntuuka ku kyaki y'omukulu eyo obwaguga bwa kyakyawo waliwo emiti gy'amasannyalaze kwe baateeka posters eza abesimbyewo kubaddeko ez'abanuupu n'eza NRM wabaddewo ekibinja ky'abavubuka nga bali mu kuggyayo posters eza buli wanuupu agiriko era nga saawo wokka ngendo nga ndi mu kujja bwe nti olwo ngenda mu meeting nva ku Entebbe Road abaana basaze ekkubo wali ekibinja nakiraba ne mu kalulu k'abavubuka era nga bagenda bajjayo gundi posters bazisuula mu myala bagamba bano basaana mu myala ensonga eyo gikubamu otya tokyero gyogerako ki anti kye baba balina okusooka okukola ekiyinza obbayamba kwe kugenda katikiti kali ke batuwa okulonda bagambe byabakama kyono noono tubateekako babajjeko kuva waggulu kubanga kumala biseera gwe boonojjayo gundi ezo n'ozisuula meseji y'abano bagenda kugenda mu bantu era babalabe nti nze yenze ebipande bateekayo buteesi mulimu n'abatabitunulako naye oli bw'aba ayagala omuntu ye n'amanya erinnya nti ono ye Mustapha n'ekyefaananyi kye ng'akimanyi ku lunaku luli akakonge kano kanajja era ajja kutunula nti Mustapha y'ono kakati aba movement ebyangi babikola nnyo naye butamanya bunafu bwa bwongo bwabwe era n'abateekamu ssente okubagamba bagende bakole ekyo abateekamu ssente kulya buli tekirina makulu kubanga siba kesisi ine tekirina makulu n'omulundi n'ogumu nti omuloozi ye bw'aba yasiimye omuntu ne bw'onojjawo posta eno y'omuntu oli gwe yasiimye oba omala biseera ne bw'onojjawo n'oleka eya movement kasabanga eri ku kagundi kwali kaseebiira nga kwali ku kakonge okujjako ky'olina okukola kugenda wabyabakama omugende nti omuteeka ku kakonge kubanga nabo tebalina buyinza ate bugenda basangulako kubajjako tekisoboka naye bino omala budde kubanga ebyo ebipande byolaba n'enkuba ebikuba ne bikyuka ne byonooneka ekifaananyi ky'omuntu ne kibula kubanga enkuba egenda kutonnya ate si bye byenkomeredde bajja kuddayo mu bantu bayitemu mpozi nga bagamba ne mu bantu bajja bagaana okuyitamu okugenda mulaali naye baba bajja kugenda oyo yataddemu ssente era byomu namyalu ebyo byonna bizo gurupu ya namyalu ebyo byonna bikolebwa namyalu kubanga byeyalayira okukola ow'omukulu okulaga omukulu kubanga yo mu kawempe
obadde tosuubira nti waliyo movement era bw'oyita mu kawempe tokakasa nti wali awa movement oba ŋŋambe mu Kampala wano wonna muno mu Kampala wonna buli wootunuulira bimyufu bingi naye kati mu kifo ky'okukola mobilizer bagamba abaabwe nabo bateekeyo ebifaananyi byabwe ate bajjeyo bino kati obunafu bwa bongo si kiwandibadde okola nga gwe eyeewerera omukulu n'omugaa nti Kampala oba Buganda ali mu ngalo zaffe 5 kuyita abantu bano beesimbyewo ti obunafu bwa mubuliridde awantu tetulina sente zikubisa bifaananyi kati sente zoowa bano abagenda okutimbulayo ebifaananyi ziwo bano abeesimbyewo bagende bakubisa ebifaananyi babitimbe kubanga abamu bazze tebalina sente banafu kitegede bulungi ate mu kuba abanafu kala gye bajjiddemu abantu buli agitulako oli amuga naali kuwadde sente naye nze kale eyo ne bwaba wa famire kitegeera kati tebiriimu Haji Mustafa gwe tuli mu kutambula naye ate nga musajja wa bigambo ebigambo ebimuvaamu bya kintu kikulu era nga biweebwa ekitiibwa so kiba kitegeeza nti gwe we naali mu kulaba ke kaseera otuule ng'olaba vidiyo eno ofumitirize osige ekifaananyi naawe ofune ansa eyiyo gwe eyeemulugunyaamu kyekyengamba nti genda wali comment section owandiika obubaka otubuulire mbeera kiki kye tulina okukola era n'omulamwa wekiba ng'olinawo omulamwa topic ey'amaanyi gy'olowooza nti oli munnayuganda oli bweru we Uganda naye nga esiibye ku bo by'omutwe osobola okutuwandiika n'osaba n'ogamba Vicky exclusive mbadde nsaba mutanye ku nsonga eno tulina programs nyingi tulina empiso era nga otuulawo n'ogiraba n'ogyotabuliro n'omanya ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda ne bweru we Uganda nga tusigala tutambulira wamu nga tumaliriza mu kalulu k'abavubuka nga bwe wakalaba mbadde njagala onsiigire ekifaananyi ku kikyolaba mu kalulu akajja akalulu k'abavubuka zibe nali wano ku mpiso ekyamazima neebaza Bob Wine namwebaza lwaki namwebaza okulonda kw'abavubuka kuzze kubeerawo ng'abantu tekubateeka na kubunkenke ekituufu nga n'abantu n'okukumanya tebakumanya nga n'ab'amawulire kiba kizibu nnyo okusiŋŋaana leediyo esoma amawulire nti olwaleero wabaddeyo okulonda kw'abavubuka nga tekiriiyo lwaki kubanga eyo paati eyo ebadde y'aba movement nga bibatula nga betututte wano suwaddiiru ne bagamba ono yagenda okugenda chairman ono ye secretary ono ye muwanika ne bamaliriza so opposition tebaddewo era ng'abantu mwekangira mu bifo eri waggulu mu parliament nga baga nti oyo yakiikirira abavubuka ng'abavubuka beebuuza twamulonda ddi ani yamulonda kubanga babadde tebabigenderako ku mulundi guno bwe yataddeemu mulaalo abavubuka n'abakunga abavubuka be obunkenke ne bujja naga abasajja bazuukuse era ebifo bandikola ki bandibitwala kakati embeera neesattuka neebeerawo ne kabeera ku bunkenke byabakama n'abeera ku bunkenke poliisi neebeera ku bunkenke n'amagye era ne kamalirizibwa nga poliisi ekayingiddemu n'amagye gayingiddemu okwonoona era mu kumaliriza n'avaayo ng'alina byasuuzizza movement ebifo ebimu ne mu Kampala muno alina ebifo ebimu byasuuza movement bingi so siga nti yawangula abirina ebifo bingi byasuuza movement ekitabaddeewo so nno era mu kalulu kali akagenda okulondebwako abavubuka waggulu beegendereze okitegedde bulungi ekyokubiri aba movement baleme kusanyuka kwanga nalabye waliwo yajaguza ennyo n'azina amazina namulabye nga naawaayo nga ffe tukyali b'amaanyi movement ekyali y'amaanyi twabagamba olaba ndowooza olabako abavubuka no okujjako ngo amaaso go ogataddeko ekifu n'obwongo bwo nga mugenzeemu amazzi naye obwongo bwe batebugenzeemu mazzi ng'akalulu k'abavubuka kabadde bwe kati ng'ate mwe muyina ababayambako kubanga mwe muyina ababadde babayambako waliwo we nalabye nga abantu bagamba kubanga yabaze omukazi yabadde abala nga movement nupu afunye obululu bwadde 7.5 wa movement ng'ali mu 3.5 bwe yazira alangira wa movement bamukumye bukuumi n'ayita emmanju omukyala n'adduka n'agenda oba byabadde nalukase oba byabadde byakoze nnyo sikaffe ebyo byatambudde nnyo omukazi n'ayita emmanju n'abula naye ng'amaze okububala wali naye akiraba amugamba okulangira n'amugamba langirira ono afunye 3.5 n'emutwala emmanju gy'ayitire n'abula kati ebyo muleme kukyakyanca
mukakase nti omusajja akyatucyenkedde n'amaanyi akyagayina mayitirivu ekyo kakikulaga akalulu kano kukakeeka kulaga kyekijja mu maaso kkiriza obagaana. Mu bigambo byo ebiwunzika nga tukyatambula mu mbeera bweti mbadde njagala otuwe obubaka okuva gy'oli eri abalabi. Obubaka bwange abadde batuuliriza abadde batulaba mwenna ekigambo kino ngezaako nnyo kyogera nti sive bagezi nnyo aboogera buli ku nsonga twogeramu ebyo ffe betulaba nti byebisaanidde ng'endowooza yaffe nga tuli wano ku viki ne twogera endowooza yaffe nga bwe tuba tulabye. Naawe oyinza okuba ng'oli eyo ng'ekintu kye twogedde nga gw'okiraba bulala naye kiba ekirungi kwe kujja no ku viki n'ogaa nti ensonga eno ng'omukulu bw'agambye ensonga eno yali bweti ne bweti yandibadde mwalibadde nze nsaba mugyogereko bwe muti ne bwe muti oba yandibadde ejja kuba etusanyusa naye si ffe bagezi nnyo. Ekyokubiri abantu bano be tuba twogerako tetuboogerako ntetubaagala kati nga bola betwogedde Gasumba betwogedde ku Wannamyalo si kugaa ntetubaagala tuyinza okuba tubaagala naye twagala okubalaga nti butya bwe wandibadde weeyise era nze nsaba nga mmaliriza okuddayo wali ku Gasumba nze nsaba Gasumba tayanukula Nnamyalo asirike kubanga okusirika kuwangula ebintu bingi tamwanukula asirike kuba gy'anaakoma okumwanukula ajja kukoma okumusajjula okunaabuka kubanga mu ofiisi eri abaddemu ebbanga ddene. Ekyokubiri Nnamyalo alina ssente abajja omutwalira amawulire g'Agasumba ne banne b'Agasumba bonnyini bangi agagule buguzaaweeyo ssente yagateeke agaanike ng'abaatedde okugaanika bakoze eki babuze. Kati Gasumba kyalina okukola asirikire waasirikidde abenga ataliiwo abantu beebuuze Gasumba yalagawa Gasumba yalagawa. Ekigambo ekyo nze ntera nnyo kyogera nti pulezidenti bamwogerako alina obuyinza obw'ekika ekyenjawulo naga nti olwaleero njisaba amawulire bonna kololo ayanukule addemu bye bamukoze otya ne abada bayinza n'omwogerako leero ng'enkya akawungeezi agenda kuyitaba amawulire ekyogeddwa n'atakikola nako oba oliawo kyekimufudde omuzira ne bagamba nti bamuvuma n'atayanukula. So ne Gasumba nze naalibadde ŋŋamba bwatyo ti bw'aba akola nga mpisaawo kano nyina mwannyinaze kamwogereko munansonyiwa bamuyita Saala Hadija yeesimbyewo Nakasero 4 yesimbyewo kansala kwagenda kukiikirira ayagala okugenda okukiikirira abakyala mu kifo ekyo ali awo ku ntakke kwakolera bizinesi ye mukazi mufumbi wa mmere naye abali Nakasero 4 mbasaba mu mwakalulu kubanga abadde mu bifo bingi akoze nnyo olwaleero yali ku ssente z'abakyala yazigaba. Nakasero 4 temulimu kiki era nga bali wamu oyo agenda okukiikirira abakyala nyinawo omusajja mulaba muyita Kiyaga Sulaiman bakipapankulawa oyo ate yeesagala bwe mutandika omwogerera kubanga abadde akola ebintu kansala bye yali badde akola. So mbasaba oyo mumulabire ddala banaalagenda oga nti alinze bulinzi bano abalaba bamuvuganya mu kamyufu kaabwe kubanga bagenda mu kamyufu mbasaba mu kamyufu kaabwe mutunuulire Sulaiman Kiyaga yalina omulamwa yagenda okubatuusa mu Nakasero 4 empya ensuubize. Abadde batulaba abadde batuuliriza mwenna famire yange mwenna gye muli yali ziggala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenga nzaani okusukkawo era nange naaligasseko ddoboozi ngambe nti nno Haji ndowooza Hadija omukyala Hadija wali muleseko ne wano ne tugabanya ku bwongo ne tugabanya ku ndowooza eri bannayuganda ne basobola okumanya ku biki ebyenjawulo yenga ye bw'ayimiridde. Amannya nsigadde nze Big Daddy ku Viki Exclusive mbaagala nnyo bannayi twekuume obulamu kyekisinga mu mbeera yonna gye tujja mu maaso awo omuvuyo gujja kubeera mungi naye mbasaba ekintu kimu jjukira nti obulamu is a one way ticket bwe bugenda tebukola ki tebukomawo. Abadde ku kamera omukulu Joero ate nga tukyatambulira ddala n'ebirala bingi ebiri mu kujja lunaku lwa Mande bwe tugitandise.